Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwa njagala tutunuulire eddagala eryo. Eddagala eryo liyitibwa akatakula. Ako ke bayita akatakula. Akatakula ako ddagala nnyo ng'okusookera ddala kambabulireyo bibiri bisatu bye kayambako naddala ebikulu. Akatakula kano naddala kati ngaffe abakola obutiiti, naddala obutiiti obwo obw'ensonga obw'omu kisenge obuyamba ku nsonga y'omukwano. Eddagala eryo akatakula kateekebwa bulungi nnyo mu butiiti obwo. Bw'oba ogenda kuwanga obutiiti, eddagala eryo akatakula oteekeddwa okubeera ng'olikozesa. N'oba oyagala kuteekako kati kaako mu ddagala lye tukozesa okuwanga obutiiti ng'ogenda kuggyako kati okateeke ku butiiti, akatakula ako kakikola bulungi nnyo. Oba n'ofuna obukoola obwo wamu n'omulandira wansi. Mu ddagala eryo eriwanga obutiiti n'akatakula ako kakulu nnyo, obeera osaanidde okkateekamu olw'ensonga nti kalungi nnyo mu kubeera nga kayimirizaawo omukwano. Omusajja oyo n'abeera ng'ajja kwagala, n'abeera ng'ajja kubeera eyo akulowoozeeko, ke katakula ako. Ate era n'ekirala, bw'oba oteekateeka eddagala ly'ogenda okuwangamu obugoye, obugoye bwe tukozesa mu buliri ze tuyita enkumbi, mu ddagala ly'oba ogenda okuŋŋaanya ly'ogenda okukozesa, n'akatakula ako kakulu nnyo nnyo okubeera ng'okateekamu. Akatakula ako bw'obeera okataddemu katambula n'eddagala lye tuyita akasambandege oba ekisambandege. Bw'oba ogenda kuwanga bugoye, kuteeka ddagala mu bugoye obwo bwe tukozesa mu buliri, akatakula katambula wamu n'ekisambandege oba akasambandege. N'olwekyo mu ddagala eryo ly'ogenda okukozesa okuwanga enkumbi, n'akatakula ako kakulu nnyo nnyo nnyo. N'ekirala, ng'obadde oteekateeka kyogero ky'omwana omuwere, akatakula ko tekasaanye kubulamu olw'ensonga akatakula kano kalungi nnyo, kalongoosa olubuto lw'omwana oyo omuwere. Jjukira bw'oba oteeseteesa ekyogero ekyo bulungi, n'okisekula bulungi, n'okifumba ne kijja bulungi, n'okiteeka mu bbaafu mw'ogenda okuteeka omwana oyo, obeera oteekeddwa omunywesaako, naye omunywesaako otya? Wabeera wakulu nnyo. Omwana oyo oddira olugalo lwo n'olunnyika mu ddagala eryo, n'olusitulamu, n'otonnyeza omwana oyo amatonde mu kamwa. Otonnyeza mbutonnyeza matonde. Okwata mu ddagala n'olugalo lumu n'otonnyeza omwana oyo mu kamwa, era olina okubala amatonde g'otaddemu. Osobola okumutonnyezaamu amatonde 4 oba amatonde 2, gaba gamumala. Buli lw'omuteeka mu kyogero beera ng'omutonnyeza amatonde ago 4 oba 2 mu kamwa, gaba gamala. Mukitegedde? Akatakula ako kakulu nnyo okukateeka mu kyogero ky'omwana omuwere, omulenzi n'omuwala, kagenda bulungi nnyo. Kyekyo beera ng'okeetegereza enkula yaako, kalandira ku buti, kasobola okugendera ddala paka waggulu, era we kabeera kalabika, keeraga. Singa obeera olina w'okasanze oba w'okalaba, keeraga bulungi nnyo. Bw'omenyako akakoola kaleeta amasanda ga white, beera ng'okeetegereza. Bw'okakozesa mu nsonga eyo ey'omukwano, kwegamba omukwano gwo gugenda kubeera nga gumutakula buli kaseera abeere ng'alowooza ku bintu byo. N'olwekyo akatakula kakulu nnyo mu nsonga ezo. Kyekyo kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.